Olwaleero gwezi omwezi mulamba bukyabasajjekezi bakola bulumbaganyi ku minisita w'ebyenguudo Gen. Katumba Wamala, obwafiiramu muwala we ne Ddereeva we mu bitundu by'ekisaasi. Oluvannyuma lw'okunoonyereza okututa ebbanga erisukka mu wiiki 3, poliisi ekakasizza nga bw'ekutte abaali emabega w'ettemu lino. Bano okuli Hassan Lubwama eyeyita Master, Kamada Walusimbi amanyiddwa nga Mudinka, Muhammad Kagugube, Amini ne Mukwasi nnyini kifo emmundu eyakozesebwa mu bulumbaganyi yakwekebwa bakwatiddwa mu bitundu omuli Nansana, Katooke, Kikaaya ne Kawanda. When you get some of these substances that I've shown you that we got from the house of Amin, it should worry you that these people are good at making explosives. Amyuka ssenkulu wa Poliisi Maj.Gen Lokech agamba nti bano bali ku kabinja ka ADF akali emabega w'ettemu eryakola kwe yali omwogezi wa poliisi Felix Kaweesi ne Major Muhammad Kigundu. Kaweesi, you must know that Kaweesi also handled the cells of ADF in Kampala. John was taking ADF to court. Twagadde okumanya ku bantu abalala babiri okuli Yusuf Nyanzi ne Hussein Serubula abaasimbibwa mu kkooti y'e Nakawa ne baggulwako emisango egyekuusa ku ttemu lyerimu lino. But the guys that we took to cells, after our collaborations of technical intelligence and surveillance, they were in the planning cell of the assassination. But the people who executed it were these people have given you. Mu kiseera kino poliisi eri mu kuyigga omusajja agambibwa okuba nti yaluka olukwe lw'okulumba Gen. Katumba Wamala. Sheikh Obadia is on the run. He's the one who recruited all these people. He could either be here or in Eastern DRC.